Atenderezebwa agulumizibwe oishitaffe Tonda ne mama namugereka abango bwangwa mu bwangire bwabo bogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwakasi gwakuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo nate kurakadde kano ke tulimu ak'okukisibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne wabweru Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu ggwe nga Katonda yetengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo obutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaawa ebisuule muguluka weeyongereyo n'obulamu bwo oba obukozese okubeera nga ozuukusa amazima agakufuddemu. Essaawa eno mbadde nsaba kuddamu ekibuuzo ekyabuuziddwa muganda waffe Katonda munaffe amanyikiddwa nga kikapwa kansubire nti nno ndinnya lyo ndyogedde bulungi bwembeera siryogedde bulungi okusaasira n'okusonyiwa Katonda munange wabuuzizza ku maanyi ag'ekizikiza mu bulamu bw'omuntu na ngeri ki gy'osobola okubeera nga ogejjamu. Amaanyi ag'ekizikiza kye ki? Ekisooka mu byonna njagala nkuzzeeyo mu bulongo obukola obutonzi era obukola buli kitonde ky'omanyi. Ng'Abaganda tumanyi obulongo era obulongo buno kitegeeza nti nno kiba kitambulira mu njuyi bbiri naye mu kino obulongo butambulira obulongo obw'omu nnyama bwe tuyita obuzaale, obulongo obw'obutonzi bwe tuyita obw'omwoyo n'obulongo obuwunde bwe tuyita omuwundwa. Okitegera? Kati ani akola obulongo buno bwonna y'abeera omulongo, abeera atudde waggulu era gw'oba oyita Katonda wo. Mu kutandika olugendo obeera n'abalongo katugambe obuzaale obeera n'ekitaji ye mulongo ow'okubiri. Mu buwunde obeera n'omulongo atambulira mu kitangaala n'atambulira mu kizikiza. Then n'obeera n'omulongo ogwe bayita omwoyo atambulira mu kikula eky'ekisajja n'ekikazi kubanga alina ebitundu bibiri. Kati ng'omwoyo ojja otya okubeera nga ova mu bwetengeredde? Ekisooka mu byonna ky'olina okutegeera ng'omwoyo okubeera ng'oli mu ssomero eryokusatu automatically kitegeeza nti olina ekizikiza. Kubanga singa tolina kizikiza tewandibadde wano, tewandibadde mu kibiina kyakusatu. Ekyo njagala okitegere. So buli omu gw'olaba ali wano alina ekizikiza kye. Ne ekizikiza kyo kitegeeza nti yeggwe. Era nga tolina kukidduka kubanga tekibeerangako sitaani. Wookeera ku makya n'ogamba nti sitaani naawe oli. Ekizikiza kyo just y'abeera ggwe. Abeera atambulira mu bulamu obw'obulaaya oba obw'okulaaya. Okulaaya kye ki mu mwoyo? Kwe kubeera nga otambulira ku byewabweru si bya mundaayo. Okubeera nga ogendera ku nsi byekugamba si mutima gwo kye bibeera bikugamba. Kibayita okulaaya. Era Katonda oyo nga yeggwe abeera atambulira mu kizikiza abeera alaaya nnyo mu bintu ebyokwewunda by'ensi, ensimbi, abakazi oba abakyala, amataka, amamotoka, bwe bityo byateekako essira ng'alowooza nti nno mwe muli amaanyi ge. Bwe bubeera bukulembeze n'alowooza nti okubeera n'amamundu, okubeera simanyi n'ettanka nti mwe muli amaanyi ge, y'oyo ow'ekizikiza, naye tekitegeeza nti nno tali ggwe. Era akulaakulana atya
okubeera nga afuuka ekizikiza n'asinga ekitangaala kubanga ekisinga mu bukulu mu butonzi bwo kwe kubeera nga otambulira mu bwetengeredde balance. Kitegere obukola ki okubalansinga oba okutambulira mu bwetengeredde ke kazannyo kaffe ak'omwoyo. So awe wajja obulongo bw'obuwunde. Kati buli we weesanga nga ekizikiza kino kikuyitiriddeko nnyo obungi okusinga ekitangaala kyo, then tosobola kubeera ng'ova mu ssomero erimu okudda mu ssomero eriddako. Kitegeeza nti tosobola kuva mu kibiina kyakusatu kye twagwamu okudda mu kibiina ekyokuna. Ekizikiza kino kibeera kyakula kitya? Kyava mu bululume bwo obutali bwakadde kano. Kubanga ensi we yali etandika ng'oyingira foomu ey'okusatu ng'ova mu y'okubiri, wali oli mu octave oba wali oli mu myaliriro egitali gya kizikiza nga kati bw'oli. Naye twatandika okubeera nga tutambula nga tukola ensobi ez'enjawulo. Oli musajja olunaku olwaleero oyisizaamu mukazi wo amaaso, tomuwadde kitiibwa nga mutonzi, olowoozezza nti nno property yo okubye ojoronze. Buli kiseera abeera akaaba, buli kiseera yejjusa lwaki yava ewa taata we. Ano byazzeeyo ewaka n'abazadde bagamba bannange omuko ate yabadde atulabirira biki naye nga tebafudde ku mpuliraayo. N'omwana oddayo era ne bakola mu ngeri emu. Mumala muva mu lugoye, oyo akozesezza ebyo oba akoze ebyo ayina okudda mu kikula eky'ekikazi. Kati this time aba byemukola ya dictating oli atudde mu mutima yamulagira nti nkuba oluyi asobole okubeera ng'asasulira ebyoli. Sinakindi oyinza n'okusanga nga oli yali omukazi ate this time akomyewo nga ye musajja we. Kati ate akomyewo nga musajja we, kati ate n'omukazi naye atusobola okubeera nga ate yeeyongeddemu ekizikiza. Agambye akaŋŋende muloge, mulekemu kasala kkubo. N'ebirala oba n'agattako ne banneyiba, n'agattako n'abaana b'abajja be. Jjukira mu butonzi amayengo gatambulira mu mwetooloolo, kyosiga kyokungula. Gw'obeera tokisize mu bulamu buno okisiga mu bulamu obuddako. Kati awo weewava emberebezi ey'okubeera nga teweetengeredde. Kati mu buteetengerera kwe kubeera nga ofuna omugugu mu bulamu bwo. Omugugu ogwo gwe gukuteeka mu nsi eya wansi. Ozze oli mukulembeze n'okulembera n'otta n'okola ki byonna. Nkugambye olunaku olwaleero mulaba abakulembeze nga bakola ebintu bye bakola tebitegeeza nti nno tebibaddeewo, babalaga nti naawe oyo wali omukulembeze wakikola. Kati lwaki osalira omusango oyo gw'olaba akikola nga naawe wakikola mu bulamu obw'emabega? Oyina obuyinza? Byonna by'olaba ensi byekola kitegeeza nti bikyali mu mayengogo kubanga naawe wabikolako emabega. Era buli kiseera omwoyo gwo gukulaga ebintu ebyo osobole okubeera nga otegeera nti munnange amayengo gano gatulimu. Oli mukazi, musajja ayenda naye waliwo kye bakulaga nti naawe wali musajja nawe wakikolanga. Bwekityo bwe kiri.
kubanga wokeera ku makya n'otegeera logic y'obutonzi omanya nti nno ensobi zonna omutonzi z'abaakola abeera ayiga naye nze njizeemu ki nti waliwo ebintu ebindagibwa okusobola okubeera nga mbyeyozaamu. Abasinga muddaawo ne mugamba nze sibeerangako pulezidenti ani yakulimba. Waliko omukulembeze nga naawe waliisa abantu akakanja. Olunaku olwaleero ng'ogamba tosobola kusonyiwa. Kyokka nga kyekisumuuzo kyokka ekisobola okubeera nga kikuyamba okusobola okubeera nga weetikkula emigugu gino. Okitegeera muganda wange? So, Mwami Kikampa, engeri yokka era esinga obukulu okusooka okubeera nga wejjamu ekizikiza kino kwe kukkiriza ekizikiza kyo n'okiwambaatira era n'okkiriza mwe babiri ow'ekitangaala n'ow'ekizikiza mukuze omwana wammwe oyo atudde mu mutima. Kyova nno muloota nga mulaba abaana be mukutte ye mmwe. Omwana oyo mumuwambaatire ng'okutte ku mutima oyogera ebigambo bino wammanga. Mpambaatira omutima omwana wange ow'omunda. Nkuwambaatira omwagalwa. Nkuwa ekitiibwa. Ndi mugwano eri okwagala. Nzikiriza okubeera nga ntambulira mu bulamu obukkakkamu. Nzikiriza okubeera nga mpuliriza ssenga w'omutima gwange. Nzikiriza okubeera nga mpa akadde empulira yange. Neeraba, neeyagala, neewulira ng'okutte ku mutima. Nzikiriza okubeera nga ntambulira mu bulamu obuwa ekitiibwa buli mutonzi yenna. Nzikiriza okubeera nga ntambulira mu bulamu obw'ekisa, obw'omukisa. Nzikiriza ebintu nga bwe biri. Ndi wa ddembe. Ebintu bwe bityo buli w'obeera ng'oprogramming omwana ekyo kye kimukuza ng'omwana n'atandika okubeera nga omuwa amayengo ago. Era mu ngeri eno y'ensonga lwaki jjajjaffe Namuzinda yatusaba nti ng'okoleezezza ekyoto ky'oba ng'okoleezezza kando mukoowoole. Saba ekisonyiwo ku lwaggwe ng'omubiri kubanga naye Katonda tomuyisaamu maaso kubanga ozudde ow'omunda nedda naye Katonda. W'abeera ng'ayagala kwebaka leka yeebake. Naddala mmwe abali mu makyusa abazuukufu abalala mulaba tebalina effects naye abazuukufu mulina effects ez'enjawulo kubanga obeera weeyozaamu amayengo gwe n'olowooza nti bulwadde. Ky'ovola nti no mugenze mu malwaliro nga temuyina kye musangayo. Tebayina bye balaba kubanga DNA ekyuse, obulamu bwo bukyuse. Saba ekisonyiwo okulwa omwoyo wo. Saba ekisonyiwo ku ebyo by'okoze eri abalala n'eri ggwe kennyini. Saba ekisonyiwo ku lwabo bonna b'olumizza mu lugendo lw'obwa Katonda bwo si mu bulamu bwono bwokka naye n'obulamu bwo obw'emabega obw'ekikula kyo eky'ekisajja n'ekikazi emirundi emingi gy'ozze otambula kati ng'oli mu bulamu buno ng'olowooza nti nno bambi otandise kati. Era osonga olunene ogamba bajjajja abo baatukola bubi nga tomanyi nti nno ye ggwe wabikola. Saba sonyiwa ku lwabo bonna abakulumiza mu lugendo lw'obwa Katonda bwo emabega kati ne maaso kubanga timeline zonna ziri wamu. Saba ekisonyiwo oba weesonyiwe
kubanga waliwo naawe bye weekoze nga tebiri mu pulaani yo ng'omwoyo bw'obeera ng'obikoze bino bitegeeze. Kola emikolo egikusalako n'endagaano ez'emyoyo gye wakola nagyo emabega egitazimba ku lw'obulungi bw'obusukkulumu, kubanga buli kiseera gigenda kubeera nga gikunyuunyuuta mu ngeri eno gikumalemu ekitangaala kyo ate obeere nga buli we watabeerawo kitangaala wakulaakulana kizikiza mu ndayo. Omukolo gwo kweguli ku YouTube ne ku Facebook ogwa jjajja Namuzinda ogwa Kawuzi gukole. Twala obudde wuliriza emisomo. Abantu abasinga obungi bendabye abayimusizza amaanyi gaabwe bayina ne black books ku bye bawuliriza, si ku misomo gyange gyokka naye n'emisomo egy'abasomesa abalala. Naye mmwe buli kiseera mubeera mweganya. Kati onaategeera onaayozaayoza otya ekizikiza kyo okusobola okubeera nga weediza ekitangaala kyo okitegeeza oyina okuwaayo akaddeko. Tewali wagenda kutambulira lugendo lwo. Nze ne myoyo gyonna oba ne bajjajjaffe mu mitendera egy'enjawulo bagenda kulaga kkubo. Ebiseera ebisinga naddala bajjajja b'abaana muddaawo ne mulowooza nti nno engeri bajjajja bwe bayogerako mulina kujooga bujoozi nga we mwagala, munywa emenge, mukola ki byonna bye mwagala, naye nammwe mulina lessons nga mmwe. Muyige okufuga endowooza yammwe, muyige okufuga enziramu yammwe eri abantu abalala, mumanye nti nno ffenna twenkanankana, ffenna tuli myoyo, ffenna kitaffe y'omu. Kubanga yemmwe musinga n'okubeera ne lessons enzibu. Mwe nga mulowooza nti babajjajjatta naye nga babeera babakiina mulabe babalage balabe oba ddala onaafuna amagezi n'okutegeera n'okumanya otegeere nti mwenna muli kimu. Kubanga wolikeera ku makya n'ovaawo nga bakwata omulala. Buli omu alina lubaale, buli omu asobola okwogerwako. Empewo kisoboka. So enkola endala kwe kubeera nga buli kiseera okola enzisa eya bulamu. Nga wolaba mu kifaananyi ekyokusatu, yingiza ekitangaala ng'oyisa mu kamwa, fulumya ekizikiza. Yingiza ekitangaala, fulumya ekizikiza. Kati jjukira obulamu bwo bwonna obw'emabega bwonna butudde mu butaffaali bwo. Bwe wali omusajja, bwe wali omukazi, obadde musajja okumala okusukka mu 10,000 obadde omukazi okusukka nga 50,000, ky'olina okubeera nga otegeera lessons zino z'olwaliro nga tukonkludinga ekibiina kino, kwe kusobola okubeera nga otegeera nti nno byonna bye nkola mukyala wange, byonna bye nkola mukazi wange, byonna bye nkola oyo yenna bigenda kunzirira. Mu ngeri eno otandika okutambula obulamu obuli consciousness ng'olina amagezi nga otegeera nti buli kino kye mbadde ngenda okukola, mbadde ngenda ku musawo kutta munnange, naye mmanya nti n'ebyo byonna bye ngenda okukola nange ngenda bikungula, ekitegeeza nnyina okuddamu okuzaalibwa nate nange nkoze kye mukoze. Oba wabeerewo akola ky'akkoze, kubanga ye asobola okukeera ku makya n'atuuka eri n'agamba nze musonyiye n'agenda, naye tekitegeeza nti nno tewagenda kubeera wakuloga. Abamu babaloga si lwakuba nti nno oyo omuntu nedda, waliwo amabanja g'osasulira emabega. Oli mukulembeze osse okoze eki, naye manya nti nno waliwo akaseera k'ogenda okuliirako mu kasasiro okusobola okubeera ng'osasulira emizimu gy'osse. Onyumiddwa obulamu obw'obulamu bumu bwa mulundi gumu, naye ogenda kulya mu kasasiro
mu dimensions eyokusatu okumala emirundi 5 nga buli kiseera ozaalibwa oli mulalu okusobola okubeera ng'osasulira ebyo bye wakola mbulamu bw'emabega. Emigugu gyo ogyetikkula bwe weezuula mundaayo n'owambaatira ekitangaala kyo n'ekizikiza kyo, era mu ngeri eno n'osaba obuyambi okuva eri omwoyo gwo ne bajjajjaabo mu bw'ekitangaala ne bakukwasizaako. Awo weewava lubaale. Ku lw'obwa Sseruganda bwe tulina ng'Abaganda y'ensonga lwaki tutambuza lubaale mu kika, nti obeera okwasizaako abo bonna abakuvuma abatakuvuma abakola ki bonna obakwasizaako, kitegeeza nti nno oba obayamba ffenna kubanga ffenna tuli bumu. Naye nga w'obeera oyagala okubeera nga oteekawo enkyukakyuka y'ekendeza ekitangaala okuva eri ekika, otandika na kitanga okubeera nga okulaakulanya ekitangaala mu nsi eyo we kifuuka ekitangaala mu nsi eyo nekizikiza ne kikendeera, then ekitangaala kipakoletinga ne kigenda nga kikendeeza n'ekizikiza mu kika kyammwe oba mu luggya lw'ewammwe. Bwe bityo we biri. Ebiseera ebisinga awo we mugambira nti nno simanyi ow'ekizikiza sitaani. Oli sitaani? Toli sitaani. Nedda. Wekkirize omanye nti nno ekyo kyendi, naye kati ekimala. Tusobola okuzza obujja. Tusobola okubeera nga tutegeera nti buli kintu kyonna tusobola okukizza obujja, kubanga naawe bennyini b'osongamu olukwe b'ogamba nti naye tebalina mitima, naawe wakikolako. Y'ensonga lwaki omukyamu musayira omusango. Omwoyo gonna ogubeera gukuze otegeera nti nno omwoyo guno gukyakula, kubanga naawe wakiriko. Omwoyo ogubeera gukuze gutegeera nti ffenna tuli bumu. Totunuulira b'amadiini n'olowooza n'ogamba nti baabula, nedda, nabo myoyo, naye naawe waliko. Zina bagamba bandagako ko nga ndi mu Saudi Arabia nga ndi musiraamu nalina abakazi 3. Mu Iraq. Kali wenkeera ku makya naye ngamba nti abasiraamu bakola ki, baabula bakola ki, kitegeeza mbeera neesongamu. Ekitegeeza mbeera nkyalina okubeera nga njoza amayengo ago agabeera gakyandimu. Naye we mulaba buweereza kitangaala, oweereza maama Nattimba n'okola ekyo ky'oba olina okubeera ng'okola, maama Nattimba y'alina okuzuukusa muganda waffe. Oba omwoyo w'omutukuvu y'alina okubeera nga aweereza omwoyo w'omutukuvu n'asobola okubeera nga avaako emmembe y'ekizikiza. Mu ngeri eyo naye n'azuukuka n'ajjukira obwakatonda bwe, n'amanya nti nno amaanyi gatudde mu buli mwoyo. W'ofuna entegeera eyo n'okumanya, otandika okubeera nga owa ekitiibwa buli mwoyo gwonna, kubanga buli mwoyo gwonna Katonda. Buli kitonde kyonna ky'olaba Katonda. Okitegera? Mu ngeri eno ng'omutonzi omanya nti nno buli kintu kyonna ky'osiga ky'okungula. Ng'osiga ebirungi osiga birungi. Okungula birungi. Kyekitangaala kyo. Ng'osiga ebibi era ogenda kukungula bibi. Kyekizikiza kyo. Kati ye minzaani yo. Tokkiriza muntu yenna kulimba nti nno simanyi ye mutuukirivu, simanyi nti nno ye akusinga nnyo, simanyi nti nno ye yatuddemu amaanyi agaaki. Nedda. Ab'amaanyi tebalina kuba wano singa yabulawo dda. Ekitegeeza nti oba omulaba n'amaaso go manya nti nno mufaanagana era muli kyekimu. Dda mu mutima go we wali gw'otalaba. Oyo gw'olaba mu ndabirwamu, vampire gw'atayina y'alina okukuluŋŋamya era gw'olina okubeera nga oyitamu okubeera nga oleeta eggulu mu nsi.
byonna ebiri wabweruwo nga tebivudde ku mutima gwo bibeera bwenzi eri omutonzi akutuddemu. Kubanga omutonzi akutuddemu yakola ebirungo bya taata Tonda ne maama Namugereka nga yekwagala, kubanga yeggwe. Kwagala tebamunoonyeza mu bintu bya wabweru, kwagala tebamunoonyeza mu babugagga, kwagala tebamunoonyeza mu biki, kwagala bamujjukira nti yeggwe. Mu ngeri eno omusajja ne waakuleka, omukazi ne waakuleka, ensi ne weekwegaana, osigala oli ggwe, kubanga wajja wekka era oliddayo wekka mu lugendo olutambula lw'omu. Mu ngeri eno buli kimu ky'oba okola omwagalwa, lowooza dda mu mutima, obuuze omutima gwo, kino nsaba onyambeko. Omutima gwo gugenda kubeera nga gukubuulira si ggwe ky'oyagala naye ekituufu mu bw'ekitangaala. Mu ngeri eno y'ensonga lwaki twabasomesa okuyiga okujja amaloboozi mu mitima mu mitwe gyammwe, musobole okubeera nga mutandika okuwuliriza omwoyo gyammwe emitukuvu. Okikola otya? Koona olulimi lwo ku linnyo limu buli lunaku. Kikole nga training, koona olulimi ku linnyo lyo limu. Otandika okubeera ng'owuliriza enkoona y'olulimi olwo ku linnyo, obeera otandika okujja amaloboozi mu mutwe gwo. Mu ngeri eno w'onaatandika okukikola buli kiseera, ogenda kubeera nga owemputinga oba nga ojja amaloboozi kye babagamba nti mugende mu lusozi musirike. Olusozi olwo lwe baakugamba si lwa wabweruwo, lwa mutwe gwo. Mu ngeri eno ogenda kubeera nga otandika okwewuliriza. Eddoboozi ly'onaawuliriza ye Katonda, ye ggwe, ye mwoyo woki omutukuvu gwe bayita kwagala. Oyo akola ettonde eritudde mu buli mutonzi. Kansubire nti muganda wange nkuzzeemu bulungi. Ekirala eri mwenna abasamize n'eri mwenna abatamanyi nti muli basamize, mbasaba mu kaseera kano ke tulimu muleme kukkiririza mu kugereesa kwonna oba engero zonna ez'enkomerero simanyi y'ensi, simanyi ekiyya, simanyi kijja biki ky'okkiririzaamu ky'otonda. So w'obeera nga ggwe ky'oyagala kitonde, naye w'obeera ng'omanyi nti oyagala ensi ennungi ggwe gy'oba okkiririzaamu, w'oba oyagala okkiririza mu ggulu gwe likkiririzeemu, ebisigadde byabali. Tokkiririza ku ebyo bye balaga ku simanyi ku nsi, simanyi eggulu, simanyi ensi egenda kukomerera. Nedda, eno ntandikwayo okuva mu kibiina ekimu okudda mu kibiina ekirala. So gwe w'obeera nga oyagala kubeera nga odda mu kibiina ekirala, gwe baleke bali. Nsooka ne nkubuuza ebiro ebisinga abayogera nange, mbabuuza nti TV eri mundaayo, nti eri wabweru wange. Radio eri mundaayo, nti eri wabweru wange. Kati togoberera ebyo. Goberera mwoyo wo omutukuvu, goberera mutima gwo. Ky'onakkiriza ng'amazima go mu kaseera akajja ky'ogenda okubeera ng'otonda. W'obeera ng'oyagala ensi ennungi, gwe gy'obeera otonda. Tokkiriza balala bye bakkiriza, kubanga oli Katonda eyeetengeredde. Atenderezebwa agulumisibwe Okitaffe Tonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mugwe. Akume.